Lwasa omusangawo. Era mubbaala. PTC. Lwasa akuba PTC. Ebiseera bwe yabeerera nga mwavu nga talina ssente. Bamugamba ne iPhone ye gye yali alina oba yabadde kyo oba baagisinze biki. Obijjukira omwo mwe yajjira oyo Lwasa oyo. Mwe yankwanira. Lwasa ono omugagga owaffe. Nyampita mu mmotoka ye ssaawa zaali 8 gwa kiro. Omanyi oli omusajja omu. Nangamba ayagala nnyo okumuweeweetako wano ku kabeere. Lwasa. Nangamba mpeeweetako wano ku kabeere kange. Ekiro ekyo? Nga mu meetings? Nga yakakulaba? Ng'ayagala tugende naye waka. Ewuwe? Omukazi teyaliyo? Simanyi. Oli okay? Yes, I'm okay. Oli okay? Ndi okay. Toyina kikuluma? Lwaki obiseewo amaaso? Just ndaba wanene enfuufu eyinza obbanga nnyingi ate. Kakyuka kati nze nina enfuufu maaso. Kati akawuka we kangwa mu maaso kubanga wano waliwo emiti givaako obuwuka ate sizoni gye tulimu naawe ogiraba. Mukama abasaasire biwalamu eby'e Kampala naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. Tuli ku The Truth Media. Tusaasira dda mukwano. Ne mukola ki? Tuli balamu singa tannatusaasira singa tuli bafu. Statement nnene. Mwetaaze Kampala. Si nnyo ekitono kuba tukyalaba nnyo. By'olabika kati gwe wulya bye bwakalaba bitono. Kyayagalira ddala olaba. Ebyaddala. Ate kasana kulaba ne Lwasa. Naye. Yakulaba nga oli ne Lwasa ne ŋŋamba. Wandabawo. Vidiyo gye nalaba era ne ngitereka ne ŋŋamba Lwasa nali mumanyi mu bikazi byeru. Kati atandise okukwata mu biddugavu. Anti yagenda okujja nga ez'abeeru zaggwamu. Enki. Ssente. Ng'asigaza z'abaddugavu. Temulya nnyo ssente. Abaddugavu kyaka tebalya nnyo ssente kubanga oluusi nnyinza okwetaaga ekizigo nga ndi mweru ng'ate kiri expensive. Naye eky'omuddugavu kisinziira ki kyakozesa kubanga ebimaintaininga sikini y'abaddugavu n'endabika yaabwe era tebiri nnyo waggulu ku byabeeyerusa. Lwakuba nti omuddugavu ne we ziggwawo osigala oli bulungi ate omweru bwe ziggwawo maidiya ako kange kankeesigalize. Anyway, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Tell a friend. Ndine Glosh abeera mu mabaala awo nga yeetala bw'ati alingiza eyo gye yagwira ku Lwasa ne beekwana. Gye yagwira ku ba TV presenter ne beekwana. Omwana alya buli ekimuyita mu maaso. Ne ŋŋamba baana mmwe mutambuza ki? Obeera wammwe bazadde bo babiraba lwaki? Anyway, kugamba nti nno gweno ayagala okusuubula China Buy with Joseph ye company yokayoka eri China igenda okukolera ebyamagero. Yagala consultation asobola okubira Joseph number kweziri WhatsApp call him oba gundi SMS him mwogere. Yagala kulambuza butale bwe China buli kyoyagala ogula ng'omanyi kiri China gyoyagala okijja mu butale obuli authentic. Ebifo biri authentic ogenda ewa Joseph mukubireko. Oyagala bigula bintu kuweereza ssente abikuweereze kyakikola. Kagonga gwe kenyini oli eri batike kyakikola. Buli ekyetaagisa ky'omanyi nti kyetaagisa mu bintu byakugula China. Joseph ye number 1 ye kabwat omubwat. Olinamu akamotoka? Kamotoka nsuubira mu maaso awo kajja. Kati woba otuuse okukajja? Kati woba otuuse ng'oyagala emmotoka bamuyita Sula Motors. Oyo ebyemotoka Sula Motors asangibwa Makindye. Olaba mu roundabout ye Makindye awo kino kyambuka kalenda kino kidda Kibuye kino kidda ku Salama Road kati nye kidda ku Entebbe Road. Waliwo amafuta agalyawo kati opposite Sula Motors waali. Buli kika kya motoka akirina oyagala mpya oyagala nkadde ali affordable. Gojja buzine kasente n'omunnyonnyola n'omugamba njagala motoka kikabo ekiti. Yogo ne guggwa. Engeri gye njagala ebyange nga saagala musajja nguliri. Sula Motors akkiriza kibanja mpola. Bulungi nnyo. Ndi mu maaso awo nzija. Awo ogambe nti Sula Motors nti njagala kutandika kwevuga. Kati otandike kukanika loole ng'onoonya z'amafuta.
abajja obikola gye bali. Kisikiza tolina omu. Gye bali kubanga siri muwala mubi nti neera nti abajja obikola tebaliiyo. Buli we tutambula osanga abantu ab'enjawulo. Tomanya mukisa gwo we guyimiridde. Oyinza osanga ono n'ofunayo eyo ekigagga kitabani kya Sudiiru, ngeno olaba kikuguddeko awo gulooshi waabwe nga kigamba you look good. Can we start this and this and this? Ne mwogerera nga mumanya ebintu eby'okwekwana. Nga gutambula nga guggwa eri ebadde eya spare nga nnyingizaawo kanamba. Kyekyo. Guggwanga. Nga guggwa. Bino oli awo twava mu kamotoka tuli mu mikolo. Tuvudde mu mikolo kuzaala. Nga nkujja ku street nga nkola emikolo. Gwoba wansanze ku street. Ate we guggwera baala biki? Ate Ebbaala street. Ebbaala street. Street. Ogiwulidde erina erinnya nti Bbaala ne street erina street. Bwe banga banaye ekintu kino kyanjawulo. Street eri different ne Bbaala ky'olina omumanya. Kyobola abagituuma nti ngeze Kasikirungi bandi watu. Kyonna kye baba bagituumye. Oluba otuuka mu Bbaala guba gutya? As in what? Ngamba otuuse mu Bbaala oyingidde. Anyway, nze wengena mu Bbaala nina mikwano gyange gye ntera otambula nagyo. Ni wala? In most cases baba bawala okusinga kuba. Mwakola kakiriki kammwe? Ate twakola naye be bantegeera ate nabo nze abategeera. One of them mukwano gwange era mwagala nnyo Prima. I love you baby girl. Prima is my friend. So no, I just did it. Okay. Then ne Kahuda kange era akamperekeddeko nga nzija wano naye abo abawala basatu in most cases bensinga otegeera. Wadde n'abalala babeerawo naye bano ababiri. Mwesuza? Buli omu abeerawo we. Ngamba mwesuza? Beesuza. Kiyo gundi ayi. Emyaka emeka fasi? Emyaka gyange ndi muntu mukulu, I'm an adult, setaga kwogera myaka gyange. Omuntu omukulu teetaga kwogera myaka. Kubanga oba tokyabeera mu bazadde bo, weggalira, weggulira, oba muntu mukulu. Sigamba nti okyagamba nti ate bakulowooleza omwana nno yalwadde oboosi. Kyewate omwana yalwadde kino nedda mukwano. Omuntu yenna nga weggulira nga weesuza tobeera mu bazadde bo, oli muntu mukulu. Bakitegeera. Neggulira. Kati olwo mutuuka mu Mabbaala. Ng'otuula. Obvious case nze mba ne ssente zange. Nze ng'omuntu ate obutali busente. Because when programming nti no leero ngenda genda out nja kugamba nti nja kukwetaaga omuwendo ow'egutyo. Zino ze nja okukozesa nga ngenze. Oba ne Huda anaaba ayinamu oba tayinaamu byonna bijja tunuulira nze. Oba alina oba talina ajja kuba ye wa ddembe kyeyagalire nti nange kanneegulire kino wadde nze mba nsobola okukimugulira ky'aba ayagala. Kubanga kyemmanyi bonna bentambula nabo they are not bad looking girls. Balabika bulungi ate bakola. Ng'okulembeze kya bad looking girls they are not there. They are not. Kuba nkimanyi. Kuba nti kitegeeza mu attractinga. Tutambula n'abawala babi. Abawala ababi balina engeri ate gye baba bakulabisa naawe ofaanana obubi. Like seriously. Sibaagalira ddala. Era nafunako lumu challenge. I'm sorry to say this. Nafunako lumu challenge. There was a certain girl. Si mukwano gwange nnyo. Najjako mu inbox yange. Nga muwala n'angamba Gloshi nsaba ompeerezeeyo omutwalo we natuuka ewaka nja kukusindikira. I was like onajooga n'okujooga. Nengamba kati nze ntandika okusindikira omutwalo ng'oli mwana wa buwala. Abo si be bayita bammana ya nsala abo.
saagumuwa kyekyamazima namugamba sirina kubanga ye answer yayiwa entuufu ate nga nali ngulina naye kikulaga ki nti nze nali simusabangako ate ye najja nansaba singa nali musabyeko kyandimpaliriza nnyo ate n'okumuwa emitwalo ng'ebiri waba yali yansaba mutwalo ate by the way yesi gwe gwali gusoose okunsaba ssente as one time yansabako mmusuze n'omumusuza abaana babeera yeeyo nga tubalaba balagabana wakusula mukwano babeerayo nga n'ekyokulya awammanta kiwammanta nga bali mu mabaala omwo kutidde olaba nze we mbadde nzija tuyiseeyo mu kigagga zooni kati omuntu oyo anvuga n'aŋŋamba nneeyo gye bayita mu kigagga ko nze wanje n'agamba ate nina omusaabaze gwe navugako lumu n'aŋŋamba eyo mu kigagga wava abawala abalungi nemubuuza kati abalungi ng'osula wabi kyeki n'agamba ne mugana naye omanyi tebifaanana birina yinza obba ndabika bulungi naye nga nsula wabi kisoboka olina kaliko oyogedde mbu nabo bemuyita abagundi yansala ku lwaki mbu tebakozesezza bye balina anti kati nze wonsaba omutwalo nzaakulya ndyoke ngukuwe kugambye nina emikwano gyange ebiri anti aba yeekuumye abantegeera indat nga ne waŋŋamba nsindikire omutwalo oba 5 kinyanguyira kale ne wemba sigirinamu eyo essaawa so mugamba ninawo 3 yiye ki 2 emirala kitegeera indat nsobola nozeewola nemuwa naye gwe sivangako mu bbanga nenkusaba ssente nenkugamba nti oba munaaye nnyo nnyo naye bwe tubeera out there tusanyuka ne tunyumirwa ne tusnappinga ne tukola ki ne biggweera eyo olina boyfriend boyfriend wabazeera simugoba kati tolina siinaawo kati obwetaavu bwe bujja obwetaavu omanyi kanene akayimba ka gundi VIP jemo nodirido dodirido kofunyeze baby tewetaga dirido kati gwowulira mu kyomo amti of course teetaaga diuda abalenzi bwe bali kati ekigambo kye mbadde nyalojjemu ekigambo kimu dirido zajja bintu bingi ebisobola okuyamba lwakuba ate nze saabikozesa era wemba njagala omuntu nga obwetaavu buzze nsobeerawo n'okisastaininga ne kivaawo oba noonoonyayo ku ba X omuba nga temwayawukana bubi noonoonyayo ku ba X osobola noonyayo ku X n'akikumalira like seriously nze sikulimu bubezi ne X nobeera nga X anti aba yaliko boyfriend omuzza kino kivaawo anti mba saagala ate kuddamu akoleyo ensobi gye yakola mba sijagala agiddemu nomaliza nga gwomukozesezza nze mba nkukozesezza n'ogenda kubanga ne baneeno naye ebintu byensi bino bizibu nze nafunako TV presenter omu nansaba bwe neebuzaabuza bwe yamala okunsaba n'omuwa saamuwa wadde era nali mweyo momenti nti nina omuntu gwe mbadde naye ne twawukana mwe nali nga nkya recovering ka depression ke nalina omuntu oyo bwe yansaba ne neebuzaabuza naye nga bwe tugenda out there musanga naŋŋamba yo lost how are you biki ne mugamba gye ndi mbaayo mpozi ggwe ng'ayagala kupiiki kutwala ng'ayagala tugende buli lwakusanga ng'era kati omanyi otuba tukwogera ba TV presenters tugamba industry area Serena oba Naggulu tuli ludda wa tuli awo wa gyo bonna gye bali togenda gabona gye bali leka bo abantu bati gundi tuli ku Serena tuli ku Serena okay ku Serena yakusaba okay
Ne mu industry eriya nti waliyo. Ne mu industry wali yakusaba. Mm. Nga bakusanga mabaala oli muntu wa mabaala. Si nnyo. Bakusanga. Muntu weesanyusaamu. Okay. Oshegeera. Woba oyinamu ku ssente zo. Nga bakusaba nga bakuteekamu oba? Tebateekamu. Nze nina n'olunaku olumu lwe nayomberako ku status yange nga ŋŋamba abaki ba UCC oba biki oba bakama baabwe babongeze ku ssente. Ate UCC yeyongeza. Sibimanyi nanti nkugambye. Like seriously nkugambye simanyi oba ani yenna gwe kikwatako. Abo babongeze ku misaala egisobola oteekamu abawala ssente kubanga ba presenters basabiriza. N'owa BBS gyali naye nno ampalana bitya. Wamuma kati akwala. Ate bawalana. Balina omuze gw'okuwalana bannaye naye nga lwaki basaagadde ate oba totaddeemu. Wabisula byoyagala bateekemu wabisuubulawa? Saabisuubula. Kati gwe osobola osanga omulalu ku kkubo n'omusaba. Lwaki tomusaba? Mulalu. Otegedde aba mulalu, aba mukyafu, aba teyeeyonjezza, aba tawunya kiwoowo, aba talabika bulungi. Kyovula tosobola sikirizibwa. Oshegeera kati nojja kunze gloshi waabwe. Sanze akaviiri kalungi, enjala nnungi, nyambadde bulungi, ndi mukazi aweesa ekitiibwa oba nange ndi wife material neemanyi. Akuba nze atayagala. Wabera mu mabaala. Bala wabera ba wife material. Ye bulungi nnyo. Kyobala ne bali abakusaba tebagala kuteekamu ssente kuba oli wa mabaala. Nedda kati bandeke nze nzeeteekemu ndeke kubawa. Kubanga tosaasanga mulalu n'omukwana ng'alabika bubi. Kati nze woba onsanze ndabika bulungi okumaintaininga ekyo kyonsanze nakyo olina okuteekamu sobola okuddayo enkya ng'ola ekizigo ekirabika obulungi kiŋŋendeko. Obanga yeetunze. Mba seetunze. Gwe mukazi wowe omuleka ewaka n'omulekera $5,000 ngezesezza ez'akameeza n'omulekera $5,000 lwaki ozimulekera? Zirabirira ewaka naye alirabirireko. Naye ng'oyinza okuba nga omulekedde $5 okusinziira ku nsawo yo. Waliwo alekewo $1,000 waliwo aleka $2. Kati wozimulekera aba agenda gulako ekyokulya, aba agenda kulabirirako awaka sabbuuni biki. Naye alabikeko bulungi. Depending on what you left home. Nange kyemba njagala nti bano bali baagala kulira bwereere. Baagala ebyobwereere mu bufunze. Nga olwokimbu olwokuba bakola ku TV. Olwokubanga basita. Tebagala teekamu. Tebagala teekamu. Gwe bakusanga mu mabaala nga akugulyeyo ku byokunywa. Tebagula byakunywa wabula gwagula ebyokunywa n'obagulira. Baleebeeta nnyo. Ebyaddala. Baleebeeta. Nze nkubuulira amazima nno gwe tomanyi. Nkutidde. Kaba kaabwe bo nga bo okugenda okupangisa outfit maybe gy'anaayambala. Eza outfit eziba zaabwe. Teziba zaabwe. Teziba zaabwe. Aba abasajja ba TV abo. Nze batya. Nakulaba ku ggaali ya Layika. Ate abantu bagamba omwana oyo oba atwala mpisa ze. Kyaka twesanga ng'empisa zaagala ofaanagana naye tetuvaawo ewamu. Alina different parents nange nina different parents. Naye omanyi muno mu nsi ndowooza n'osanga omuntu nga empisa ze ezo muzifaanaganya. Kyaka bwe kiri nange ne Layika naye mwagala nnyo. Layika music big up. N'abaana ba Layika bonna. Nikki Promotions big up. Nikki yagira. Nikki ye mukulu waffe. Yabakwasaganya. Nakulaba ku ggaali ya Layika. Ngamba batugamba Layika abaana katade naawe mpulira tova mu mabaala bintu tweyagala abantu kuba mwena muba mugenda nnyumirwa. Kusente okweyagala zaaki? Nedda
tuba tetugenda kunyumirwa ffenna. Kino ekintu bannaye kyanjawulo. Omusajja yasinga onnyumirwa. Nze kambabuulire, omusajja yasinga onnyumirwa in that asobola osanga awo omuwala kwempale ne ziyimuka we bati. Naye nga nze ndi nnomo. Kati bwe tugenda eyo, there are those people kati nga we mumala ogenda oba wonna oba waka oba wa yonna, omusajja era omulabirawo yasooka okumala. Okitegeera? Ng'oluusi n'omukazi tamaze. Kati kunze naawe ani aba anyumiddwa? Ojja kuntegeera mpola mpola. Tujja kwetegeera mpola mpola awo. Naye bano abalanga baba balabika bulungi bomma. Abantu baba babagwira gwe. Bano ba TV banyirira. Abaana ba TV balungi bannange. Mwana gwe abaana ba TV balungi. Era bw'obeera naye you feel proud okuba ng'oli naye. Nawe n'ogambako nti nabadde ne gundi but we had nice time with him. Naye bambi obulungi tebabulya. What do you bring on table? Obulungi bweba nga sigenda bulya kati ndi mulungi naawe oli mulungi. Kyekyo. Bw'oba mulungi nga ndi mulungi. Mujja zaala kana kalungi. Tugenda zaala kana kalungi tukaliisa eki. Akola ku TV. Kola ku TV. Kyojjayo kiri wanze kyonteera ku table nti mukyala. Tandikira wano sente zizino oba olinayo kasako keeyo tandika okuteekayo omuwendo bwe guti naye gwe wakusanze ate bannaye balina kano ka koodi ngenda kukyala ewammwe. Abana ba TV. Nze ndi singo mbeera nzekka. Jangu ewaka tugenda mu bazadde bo. Abana ba TV baagala okyala kyala. Ani yali akyadde? Ozobeera wekka. Mbeera nzekka. Mbazadde bo wavaayo ddi? Ovaayo oti? Naye that's a long process. Bazadde bange. Nkugamba nti Joseph China waali okuba nti no buli kimu akikwasaganya buy with Joseph we China buli kimu kiba kigenda kutereera butale obwe China oyagala kugula biki oba by'amasannyalaze oba bintu bya bulijjo bakyakala gwe just contact him mba mujja kitereeza asobola okuweereza ebintu eno gwe akasente n'obanga savings akatiketi okuteekamu n'omweza ssente ebintu n'abiweereza oba si ekyo n'ogenda n'akulambuza obutale oba si kyekyo gwe n'ogula ebintu n'ofuna wabikuteera nga tunafuna akasente kabireeta mwene mukwasaganya buli kimu naye ate oyagala emmotoka Sula Motors Makindye buli kintu kiba kigenda kutambula buli kika kya motoka kyoyagala price gyoyagala mpya nkadde biki ekozeeko Sula Motors awe Makindye kasotuka mu junction kino kidda ku Entebbe Road kino kidda Kalenda kino kidda Kibuye kino kidda Salama Road kati ekidda ku Entebbe Road ekyo ennyini kyokwata nga wakakirya ku kati ne boti awali amafuta then opposite oba ojja kulaba Sula Motors kimajja bali kukitambuza gwe ongambye abaana bakuba kodi z'okukola ki ez'okukyala ewaabwe w'omuntu bobo obagabaga obutaggo bwe tulaba nti gundi yakyadde naye ng'ebifaananyi tebifuluma tomanya nde tekintukangako kubamba nkimanyi eba koodi kati ewamma ovaayo otya okujja ku street First okola biki? Sibeera ku street. Street gye tutegeeza ng'otandise okubeera weka oba oyingire street. Okay. Okujja ku street ovaayo otya? Okola? Yeah. Okola mulimu ki? I have many businesses. Ekisooka agriculture. Olima? Nunda. Olunda ki? Enkoko. Enkoko wadde sinza abikola. Nawe otekamu ssente? Tekamu ssente. N'olunda n'obubuzi? N'obubuzi. Lwaki walondawo mbuzi? Erimu ssente. Engeri gye bazibatwala nga bazisasulako gwe nawe kolunda embuzi. Erimu ssente. Okay. Then neyo ku kkubo ninayo obubizinesi bwange. Ku kkubo otunda bawala? Kati sigenda kugamba nti nina bizinesi za mirundi 5 ate nkugambe nti guno naye nga gye ziri sente wazijja mu ki ezikola ebyo byonna? Bingi kubanga omuntu oba ovudde ewaka banaye obulamu si bwangu. I remember nze we nava ewaka oba yali 20 what
after covid. Oli mukulu. After covid. Yola birabi. Ndi muto just lwakuba nti ndabye nnyo ate nga ndi muto. Ndabye nnyo nga ate ndi muto. Agana gakuyisiza munyegaali. Si nnyo lwakuba mbadde lulinga nakatandika nali fala. Kamanyi buli wofuna experience y'ekintu. Ate naawe oyongerera ddala okuguka ng'ate ggwe kafulu mu kyo. Kati gwe omuntu w'oveeyo ng'oyagala kunkolako obuyaayi. I make sure butandika nange. Kati abaana bakukolako obuyaayi n'otuuka nga wakava ewaka awo. Ne banziba essimu ne banyakula obusawo naye bannaye abasajja. Basajja bwe lwaki muli babbi. Abo ab'okukuba abo boga omanyi abo abantu ababeera ku street nga banyakula obusawo. Bakubba nnyo. Banzibako kwa akasawo kange, waliwo omulala eyali anfeza omulimu. N'akola ati. Yanfera omulimu ng'ayagala kunfunira omulimu. Bwe yaŋŋamba okunfunira omulimu n'akola ki? Nampita namusanga eyo mu bbaasi Costa. By then nali mbeera Katooke. Wa mukwano gwange Martha, big up. Wa mukwano gwange Martha. Naye Martha yali abeera ne mami we Bambi. Omwoyo gwe guwumule Mirimbi, mama wa Martha. Kati nga mbeera naye ne Martha, kati nga Martha yaŋŋamba landlady, omanyi mami we yamukazaako landlady. Landlady ataliiwo gy'antubeere ffenna, Bambi nabeera ne Martha. Era nkwebaza. Wadde sifunanga mukisa kwebaza mu butongole. Kampitire wano Martha, thank you so much. Nembeera ne Martha teyantreatingako bubi. Teyantreatingako bubi. Ebyo ebiseera era nga sinnabafuna mulimu. Nga nkyawa mantana w'okubeera. Wadde eno life. Kiba kikujja waka nga tumanyi nawo. Eno life nze yagyetandikira. Nze nava ewaka nga ndaba embeera y'ewaka tekyannyumira. Nga tebakukkiriza tambula. Nga tebanzikiriza tambula, tebakukkiriza simu, ne waliwo ne bwe bankwatako n'akasimu nno nga nkakukusa. Ewaka. Ne bakanzijako nga bankuuma nnyo. Bannange nga mpulira sibyagala naye buli kimu kyaliwo. Ekitegeeza bava ewaka nga tebakukkiriza. Newaggula. Era ne banyiigira. Baba wange nanyiigira. Naye baba wange nkwagala nnyo. Baba Alex, kwagala nnyo. Wadde saakikulaga nti oba ki. Era buli we musinkana simuyinaako buzibu. Baba wange nkwagala nnyo baba Alex. Kati ono wa bbaasi yali akufunira omulimu. Kati nga nva ewaka eyo banaye tebyali byangu. Kyenyinza obbagamba era abawala mwenna nga mukyali ewaka banaye mugira mugumirawo. Kati nva ewaka eyo nga nsooka nfunawo akavubuka. Nga nali nasooka bbeera wa mukwano gwange naye bamuyita Sharon era naawe kwagala nnyo mukwano. Nembeera ne Sharon nentuuka ekiseera nenfunawo ka boyfriend nga kajja eyo mu ba Sharon ne kandabako ne kampa ku ssente ne kalya. Kubanga twali girlfriend boyfriend. Ngoloka kwayo mmeka? Yali ampa everyday 15k. Ntwalo 15. Ngambye everyday 15k ez'okulya. 15. Omutwalo gumu n'ekitundu. Ngambye gumu n'ekitundu n'ogamba kati kyaka kyobadde yogedde kyembadde sitegedde. Nga bwekana kwakuwa omutwalo gumu n'ekitundu gwakulya. Nga ndeetera some gifts, you know. Ng'akola. Yali akola. Kalunga akulirawo. Kati nga tugenda out, ate twagendako out with him. Kati ng'agenda nga ntwala mu kazigo ke nga nkola emirimu. Guloshi waabwe bannange. Ku mitwalo gumu n'ekitundu. Nga nkola emirimu n'obwo obugifts bw'abanimbye nabwo yonna nga ndaba nzaaliwo. Nga ngenda eyo nga musanga mu kazigo ke kaali ka mitwalo 5 nsonyiwa okukulabisa naye kaali katonnya. Kazigo ke kaali katonnya nga kabi.
naye yali yeeyiiya ndowooza. Kati guno gumu kino gumulekedde nagu Yali ayagadde ogumpa saagumukakaako gumpa. Ate oyo omuvubuka yandabanga nga nva ku ssomero. N'alaba naye ekiwala kyeyisa mu kayunifoomu kange nno. Sinze yali sikimpi nga kayunifoomu nakasala. Era ogwo omuze ku ssomero gye nasomera baagunkubiranga. Nga nsala ebimemeya mu mutwe nze gwe mulaba. Baba wange yalwananga nnyo nga sibisala naye ng'era mmala nenfuna akawenda we nkasalira nkasala. Era gye emisango gye nayinayo mu ssomero egyo. Alega akavuga kakujje wabashalo ne kakutwale wako. Ne tukikola for some time nga bwato bwanfuna naye not every day. Mwiki nga kutwale mirundi emeka. Nga gumu. Mu wiki. Kwoza. Naye nga buli womala okwoza njiba miggo. Kajiba miggo. Naye nga musoka kulya nga tunayoweza bamala kulya mumala kwoza n'oli. Kyonna kye musoose nakyo. Kubanga ffenna twaliwo. Kyonna kye musoose nakyo. Nga waali nawe wooli. Ebirya weebiri. Kati nga ntwala mukazigo kati ne mala ne tutuuka. Mwamala bbanga ki? Twamala ne tubeera ffenna ky'olina omumanya. Mubonye ku nsi. Twamala ne tubeera ffenna. Naye nga ampubira nnyo. Nga ne we mugamba nti nno ngenzeeko wa maama wange ng'omanyi yanteekako bambega. Kugumu ekitundu? Not gumu kitundu cause yatuuka ekiseera we twabeeranga ffenna nga mpa ez'enviiri lwakuba era tezaali nnyingi nnyo. Ssente nnyingi ennyo ze yampaako ez'enviiri yali $2,000. Yampa $2,000. Era bannaaye akasitayiro k'enviiri ako oba nkyakalina. Oba nasiba kaswayiri k'amatupusi. I don't remember naye kaali kaswayiri mukazi yakansibira na ku kyalo saagenda mu saloon. Bakansibira ku kyalo nga omanyi nti mama gundi asiba akaviiri akalungi. Nga oli yagala kwefaanana wenna. Wa mutwe ng'otaddemu matupusi wano olina. Awula tagala ompe muli. Nkulaba ojjirira. Kati nga nansiba akaviiri kati laba neighbor wankwana. Te neighbor ng'alinamu kasente bannange. Ekigeza wakyang'anyaako abantu nga babeera mu area y'emu ng'ate ba neighbor. Era bitter truth ndowooza bamutegeeredde wano. Lwakuba teri oli gwe twakikolanga omusajja gwe nayina ye yali tamanyi. Ono owogumu ekitundu yali tamanyi. Ti neighbor waako. Yali tamanyi. Naye nga kati yalina akasunguyira oyo owogumu ekitundu. Manyi omuntu nga tonnaba bbeera naye tosobola butegeera. Kati nga alina akasunguyira. Kayekyanga n'atumbiira n'abanga agenda okwabika. Nakakkana. N'omuwa. Najja n'akugamba baby nno mpaako. Kati lumu nabyejjusa byonna nga nkaaba. Ng'olwokuddayo ewaka. Nga ngamba siddayo kambeera eno. Kati wakikolanga otya nga neighbor akukwana? Kati nkugamba story nga bwe yali. Nayinawo ka birthday. Kali nno nkugamba birthday keeki musajja mulala ye yali aginkoledde nze omusajja ne mugamba keeki nagyesondedde n'enjegulira. Neighbor yagikola? Yali ate mulala. Bwe nalina nga sinaba kujjawo ono ogumu ekitundu. Kati olwo olina abasajja basatu? Nedda oli ye jasi yakinkolera nti tweyagalako ne tunyumirwa biki. Mukikola kolo teyasaba? Naye nga ye yali yakipromisinga nti naye nga yali yakulyako dda. Mwana gwe ebintu babitandika ku myaka emeka? Simanyi nange. Awo okuba ndaba buli mwana muto byoyogera. Nti nkugambye ndi mwana muto naye ndabye nnyo. Kati nga oyo omusajja keeki ng'agimpa nga ngireeta kati gayi nga mugamba
naye no keeki njirina naye ebigenderako bye sirina. Olugamba ogumu ekitundu. Iye. Ono neighbor yako omuntu omugambyeko. Oyo neighbor nga tetunneekwana. Okay, nga tannaba kuyingira mu bulamu bwange. Kati ng'abambi musajja wattu. Bambi musajja wattu nga yeekembakemba ng'agula byaguze alese sawundi tutegese awo akabaga ku kyalo nga naye aŋŋamba okimanyi bebi nze sikolangako ku mukolo gwonna gwe guno omukolo gwange ogusoose mu bulamu ate ng'agukoledde ggwe ng'ataagukoledde nze sinagugwe naye nga keeki we omusajja munne ye yagiguze teweerabira yalowooza akola nnyo ansanyusa olusawundi mwaleeta kizindalo kino ekizindalo kino wabaawo ekizindalo kye bagaba kiba kinene jasi naye nga kiri kimu nga kina sawundi kyekyo kye yaleeta bwe kityo n'alowooza alese sound system yali musiraamu nga tagula mwenge era abo baayita tebanywa mwenge banywa sooda nga tukola mukolo gwaffe tusaze kakeeki tusaze fruits tetwafumba mmere twali tetwagala kwemenya nnyo abaleeta ebirabo nga baleeta naye nangulira ekirabo bambi yangulira ebikopo 2 eby'ebbumba nusuko kakaga kakutte oba byali bya meka nange simanyi tebisukawo nga byalina shape ennungi byali biwanvu ebiti kale ngekombo birogera binyweramo mulundi gwo ekikye n'ekyange tomanya ndowooza we yali yakibazi yagule ekirabo nga nena yalinako kopi tufaanaganye ne bebi kati naye olwamala lekera osinika ebinnyo tumaliriza interview genda mu maaso avuka mu kyalo we Masaka teweewuunya nnyo n'asooka aleo kakulangira ku ebyo wano basi nakugulira ebikopo nkutidde kati neighbor ajja n'ekirabo kya 200 ekyo no kyakakanga kolo neighbor lindako kakati neighbor nga bampa ebirabo bikinga omukolo guggwa bulungi kati olwo ntandise okufuna emikwano ku kyalo wakoze omukolo mwale yakula omukolo nga luli nali neesibirana mu nnyumba naye kati nga nvaayo nga nnyumya ne banneighbor awo abaliwo kati nga akakanako oyo neighbor kanjagala kati nze n'oyo neighbor alina omwana akawala nga alina n'omukazi ng'ate mukazi mukwano gwange walya mukwano gwe genda maaso kuba oyo omukazi nga nakajjaawo alina enviiri ze baali bansibye oba baali baziyita dread nali sizimanyi nakazitegeera kati nga dread zinga simanyi zisumulula ne mugamba mama gundi nsumululaako bambi nansumulula kati nga kanake kajja nnyo ewa omukazigo kaffe kati nga nze akatonya kati nze n'oyo omuvubuka gwe nayina sokolinde kati enkuba we yatonyanga nebayiikira nawe n'ogattako agago nga olw'omukola awali watonya wali wanene kumpi n'oluggi anti kyeŋŋamba kati enkuba etonye watonye nawe ogasseeko agago anti agawo mu ggulu ganjawulo ku gange wali tokulukuta nali siri ebyo eby'omu nkuba ebyo ebyange byalinga eno mu buliri okitegedde kati oyo neighbor bambi ng'omukolo guggwa kati akaana nga kajja waffe kati nga ffe tweyita hani kati ng'akaana nako katuwulira tweyita hani nga n'akaana katuyita hani nga kapita hani n'oli nga kamuyita hani zolaavu nsanga nga zigenze linnya lyo talina mukwano gwe nina naye nkuyita linnya lyo kati bambi oyo omwana nga njagala kati ne neighbor n'akiraba nti akaana kakola ki kakwagala neighbor omusajja n'omukazi nga naye yakiraba dda nti akaana kakola ki kanjagala bakayita gundi ng'alemedde eri nga alingizaako waati naddayo kati bambi neighbor gy'afuna akabenje baali bagenze ku birthday party n'oyo omwana we muwala we nga neighbor afuna akabenje bambi yalina kasikuuta neighbor yalinamu yali yazimba neighbor nga tuli obuzigo obwo bwaffe bwali opposite n'amaka ge yali yazimba kati
ng'afuna akabenje bambi. Ne kitwala ebbanga nga bamujjanjaba teyafuna nnyo injuries wadde baayisibwa bubi n'omwana yayisibwa bubi awo ku mutwe ne babajjanjaba kati wayita ekiseera omukazi yali agenze ku church nga lwa Sande. Kitwale nti akabenje yakafuna Sande kati wiiki eweze Sande. Nga biwundo bigenda byona kuba treatment yali y'amaanyi bya ku mukono. Kati nga ndi awo ku kabalaza nga mpita. Neighbor, saba kunsigako waneeno ku ddagala ku mukono. Taliiwo n'omukyala we ono yagenze ku church atadda lwaggulo. Nga mpita nga musiiga eddagala kumbe nze simanyi ku shedi ye. Nga musiiga eddagala bwe nzannya n'omwana teyagenda. Nga musiiga nga mbuuza oyagala kulya ki nkugulireyo kikuba onsiizeeko ku ddagala. Era omanyi eby'abakazi nasaba yogati. Nampa emitwalo 2 ngende nguleko yogati. Nagamba balance mukolemu ekirala ky'oyagala. Kati nalinamu ebiswayiri mu mutwe jjukira bansumuludde budread. Nalinamu ebiswayiri mu mutwe nagamba ez'enviri sizaagala. Neighbor atanisa akamanyiro tazaagadde kyokka nali nakava mu saluuni kunaabamu nga ne bansibamu ebiswayiri by'amangu mangu. Ye neighbor n'agamba tabyagadde. Kyokka ewaka yeetire. Ye ali comfortable with it. Never know. This life, no balance. Kati ne mugamba kale oba tobyagadde nze naye siina ssente. Nangamba tolina ssente. Simu yange nali nzize nayo jjukira oli omusajja ye yagimpa. Nalina Infinix naye nga sigimanyi nawe bagiyita naye nali mmanyiko ekigambo Infinix. Habo obusimu bwegadugalwaza tetenansi. Oba yali hot something. Kati nga ye yagimpa. Nga ne line ye yaginsazisiza. Kati nga ye yampa essimu ye nnene ye nakwata mapeesa. Nze najja ewuwe nga nkwata mapeesa. Ne mukyusa. Nga tayagala nebowe. Ngakavuga kalina omukwano. Yalina omukwano naye yali munaku. Naye lwakuba yali takkiriza. Kyobugaga kye yalina mu nnyumba omanyi obunene obutivi obutono buno. Oba babuyita asi kibuto. Ka flat akatono oba ke katandikirwako. Simanyi. Take. Yes. Buli mu masaluuni. Tegedde bwennyini obwo. Ng'alinamu kati emmeeza yagigula we nina ngamba mbu yagigula emitwalo 2 n'andaga receipt. Yali ya wuudu teyali ya class nnyonnyo. N'agireeta nga yalinamu ne ka DVD ke. Nga ndeetera firimu nga tayagala nebowe tayagala ntambule. Eza CD ye nga zaleeta. N'ekitanda ky'ennaku 6. Ebyo byalinamu ebisigadde akina sowaani akina biki ebyo nze yagulanga. Ku busente obutono bwandekerawo. Bwe yali ngandekerawo. Ozimba omusajja. Kati neighbor nga mpaka namba. Tetutandise kwogera na neighbor. Neighbor tankwanye. Tampise ngende out naye. Sigenzeeyo. Sigenze ku mulimu gwe sigulabye. Neighbor nno yalina ssente. Neighbor yali atunda ezo pipe ezikola stage. Ne kati byalimu kyemmanyi. Zenga zatunda neighbor oyo. Ezikola stage nga ampa ssente yampa ssente. Mukazi we tamanyi n'ono tamanyi. Nze okuva ewaka nnimba nti ngenze wa maama. N'ogenda bugenzi muloogi. Twasooka ne tugenda out nga tugenze ku restaurant tulidde uyo tugenze ku KFC yawe makindi. Ne tuvaayo nampa ssente. Yampa emitwalo 15 kati obusiru n'obujega bwange n'obwaffala bwange nengenda nengulirako omusajja boxer. Bwe namala omugulirako yali tazambala yayambalanga bineeno biziringa jaze ebyo ebiringa play oba biki basambiramu omupiira ebyo naye nga za satin something like that. Naye nga si za mupiira naye nga kyefaananyiriza nga byayambala kati nga mugamba nno you upgrade ko oyambaleko kino. Nasooka agaanaawo
nga naye eyo pula ogenda okugijjamu okugyoza kabannayo efaanana ettaka kuba agyambalanga ne wiiki n'ewera nga tagyozeza ate ng'agyagala nga mugulira stokisi ngulako saaki nkugira emiggo we gibogirawo n'alabawo nno nga mugulira malobi mugulira ng'agamba obijjeewa sibyagala ovaawa kolo nno yansibira ebweru nfo ky'okunyuma ate yakayana bukayanja koze badde namuganda wange eyo nadde namuwanga sente zange olwo mpalapalanya badde namuwanga sente zange nga nterekera kati nagenda okujja wano nga mubanja kati yazinsasudde kati neŋŋamba kankugulireko ne maama wange namutwaliddeko nimba n'abikkiriza yagenda okulaba ŋŋenda nnyo ewa maama leero ŋŋenda wa sisita wange kati kumbe neiba nze yabaakoze eki yabatandikadde okulya nga ennaku zaatambula olwo ne wewaka okyamuwa nga muwa olunaku lwe mba sigenze laba neiba naye nga lwogenza okulaba neiba tomuwa anti aba agenda kunnyigira azimbe kati olwo wajja nga ayagala ng'ate wawadde omuwe azire yali tabikola yali azira nga bwanyiga azira ng'atugubala yalina akasunguyira kangi nze nkugambye ate nga oli mu Namasaka mulaba edduka kati twatuuka ekiseera ne tuva kugumu ekitundu nno nga ndekera kasanvu nedda mukwano omanyi nze kye nakolanga nga akasanvu nfumba emmere ejaamu nga nfumba mukene n'amatuuka naye nga sigaboobeza minwe nenginyigira nkwata omulawo nenginyigira mu sepiki nengizaako oba esiridde aizulu nze mba nalidde wano ebyokulya byange ebirungi neiba bye yaba yandeetedde ne tubikukusa twatuuka ekiseera nga neiba mugulira ne ku birabo ku ssente ze nga wemba nkimuwa nkikanyuga mu nsiko bwe nti tukola sign language nkakanyuga mu nsiko naye n'asooba najja n'akanona akalabo ke naye neiba yanjagala I don't regret the neighbor neiba yanjagala ate okusinga ono ate ono nentuuka ne mukyawa kubanga neiba yampa ssente n'enviri nenzikyusa enviri nazikyusa neiba ssente ze yasooka okumpa gali $200 gali $200 nentandika okugulako ebyo playboxa biki kati ono nga bimuyombya kati kye twakolanga nga neiba ssente kati nga aziyisa ku ssimu ate jjukira oli yalinga amanyi pini yange nga mugamba nno bajja kunkuba bagenda kungwamu bwe tubeera eyo ne neiba agamba nga nkusirisa nga nkusirisa nga nseka kuba nali ffala akasajja kakubamuko kumbo yalinga mboggolera nnyo naye tekakuba nali kintu ekyampisanga obubi nakati saawa muntu amboggolera saawa muntu amboggolera saagala muntu ampaayiriza nze ndi muntu ayogera amazima bwemba ekintu nakikoze banjagala nkugambe nakikoze kubenza ebintu ebyasinga n'okunzija ewaka kwali kumpaayirizanga aisoya nalina mulamu wange kino nkyogera sitya bannaye mulamu wange ng'akuwaayiriza ekintu ky'otakoze ng'ate gw'oli gwakigamba alabira ddala kituufu mukyala baaba nze tomunnyongera bakyali bonna nakati gubasaza agenda biraba agambe naye mbwe ajja biraba wamma naye nze wamma nkwagala nkwagala kubanga tuyinamu abaana baffe tuyinamu abaana b'abaaba kati so mba nina okwagala kozwetika omusaayi gw'abaaba wange naye buli gwe nanyumizanga story ekyanzija ewaka ng'agamba naye oli mugumu ova otya ewaka ku myaka gyo
daddi wange nankyawa nzukira daddi wange yankyawako lwakuba waka naŋŋamba yabiŋŋambira na ku ssimu ebiseera ebyo baba yamumpa ku ssimu awo manyi namuganda wange yasooka ova ewaka ng'embeera y'ewaka emutami naye mutami wagoberera nawe nze nali mu lusuubo kyo nali nakitegeka dda kati ne mugamba n'agenda bamuwa ne transport agende mu kyalo naye yagenda waka boyfriend ne babimbuuza n'ensirika nemmira omusu ne bankaza ne sibyogera baaba wange nandoopa ewa muzeeyi ne bamumpa ku ssimu n'agamba kati bakubuuza munno aliwa ko nze yaŋŋambye yagenze mu kyalo mu kyalo taliyo ko nze kati awo simanyi kasita muntu mukulu kyokka nga bibanyiiza bonna baali bakimanyi mmanyi gy'ali ate ng'ekituufu nali mmanyi gy'ali naye nga soogera kati baba tata wange naŋŋamba gwe olowooza oli mwana wa kabi nnyo olowooza osinga bali abaana bange abalala abali ebweru byannuma byannuma nengena ne mbinyumizaako maama wange ne mugamba maama nkubuulire waliwo abaana n'ebyalo muzeeyi yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye namukyaye n'agamba tomukyawa oli taatawo biki nensooka nsibaawo obusungu embeera n'ennyiga kati eyo neiba nentuuka ekiseera akasajja nga nkakooya akakoogumu ekitundu kati nga buli we yannyombesanga nga ngulirayo akalabo angulirayo akateeteeyi ngangulirayo akateeteeyi ng'ate tayagala nnyambale biwanvu ng'agamba kati olaba kano ngeri gye kali akawanvu genda kasaleko kabeere kampi nga ŋŋenda nga nkasala era yantonera ng'obuntuntu era n'akutonerayo omanyi nze ndi muntu sambala earring amatu gange si mawummule kubanga sibyagala kati nga ntandise okukola enjala zange nentandikira kuba neena abatambuza obusera abayitamu abo abatula ne babalingiza kati awoza okugulu kuzzeeko eno kumba yagakulaba munda kati nga nteekako ezo enjala nga nze simanyi nti nno enjala ezo wabaawo enjala eziba upgraded tino wabaawo enjala ez'ebbeeyi nga si ezo ng'enjala ziteekesaako supaggulu kati mba njoza wano nga nkunya engoye ng'olwala olumu lugendera mu byovu mu bbaafu ngamba omusajja enjala nazikoze jja ate ziri mu kuvaako nze olwo simanyi ng'ate buli we nsaba ssente nga mugamba nno njagala kukola ku njala kyokka nno ng'enjala zaakasanvu ngamba nga yaŋŋamba nze sirina nno ssente yali muntu akanika piki mbuno bunsanyusaani ng'akubuza osanyusaani nga nze ndowooza nsanyusa neiba ng'ono musika koodi ampe naye nga nze mba nnina mpulira oli kyagamba naye nga tampa naye nga ne bituuka ne bintama kati nenfuna eyo akasajja mu tawuni eyo mama wange gy'akolera eyo nga kandaba bwe kandaba kakankwana kakalungi nga tweyagala ogaseko akasajja olina neiba olina neweewaka kati akasajja nga njagala kacyawa nga njagala kejjako akoogumu ekitundu otwogera olina abasajja basatu olwo nfunye omupya mpa koodi bweti akuwa amagezi ag'okuvaayo ye namulimba mbeera wa sisita wange omupya oyo aŋŋamba nti munnange nno nina amayumba gange ekyengera tata wange yazimba eyo amayumba kati nampaako ruumu erabika bulungi eri eyo kyengera ewa sisitayo vaayo gye tubeere ffenna nga ŋŋamba laba wenfunye wefuwadi kano mba kabadde kantama kabadde kubanga oyo oweguma ekitundu yatuuka ekiseera nga ndekera 3,000 ewaka ez'okulya bwe yandekeranga 3 nga sifumba ngadde ewaka n'afumba mukene n'amatooke n'abirya ne kali akaana ka neiba nga bejjulira ne balya kati we bejjulira ne balya
nze tampa obeera wali eri mu kaliri kammwe kannya ku mukaaga nga weebase weebuzaabuliza ku firimu nga bano bali wano ku kimukene kyabwe kumbe okuse kumbe nakuse dda biyogati byange kati ono ansigula olwo nfunyemu ku busente neiba jjukira nsindikira yatuuka ekiseera ono nampambako n'essimu eyo weegumu ekitundu nampambako essimu kumpambako essimu eyo nakola ki n'agamba agenda gitwala nenkaaba nga mmanyi ekiriko wabirabira byonna neiba namukola ki namusevingako solumeti yuza owaguma ekitundu anti nkati nze yali atuuse nga mukozesa bukozesa kubanga nali sikyamwagala okitegeera nga simwagala kati nga ninamu ku busente kati essimu we yagitwala n'agiwamba nenkaaba olunaku lulamba kati nenzukuka nfumbe emmere mbumpaate nga siraba kambe nali ndi awo ku ssaawa 4 nali njoza ng'avudde ku mulimu n'essimu yali akanika piki yalina ka garage ng'akanika nga makanika alina n'ebiseera bwe yangambira mbu nno era atunde akayumba ke mwe yali akanikira kali sort of kiosk akatunde bakamuweemu emiliyoni 4 mbu antwala ebweru ne mugamba saagala genda bweru nvaako ne mugamba mamange yalina okumala okumpa olukusa sijja kugendayo n'agamba kale kati najja olunaku lwe yampambako essimu eyo najja kati ng'ate bukumpambako essimu kinzijjukiza kiri ekyewaka we bampambirako essimu neŋŋamba kati noona anfuga nga ab'ewaka nava ewaka funa freedom ate ono naye ammaleko emirembe nenyiiga neiba nga ali mu kkuba ku ssimu nga takola ki nga teriiko eri off ono yagitutte nali ndi awo mmaze okukaaba amaziga gange essaawa zaali mu 4:05 ng'akomyewo essimu n'agiteeka awo ku mmeeza n'atambula n'agenda nennoonya akambe nga sikalaba n'ensaba banneiba kumbe akambe we yadda ekiro yadda ku olwo oba yadda nakasawo neyeetonda naŋŋamba mukwano nsonyiwa badde nakusobeza naye akambe nabadde nakakwesa eno wansi w'omufaliso mbu nno yali atidde mbu nali munyiivu nnyo nga nnyinza omufumita akambe ne mubuuza wayagala mutemu nali sinnakumanyako wandimpise nenkakuba wallahi omusajja yali akwesa akambe wansi w'omufaliso ne mugaba kati wakoze byaki nze gw'olowoolezaamu ebyo sisobola bikola ate nawe wagenda okunjagala ng'ondabira ddala siina kye mmanyi kati wakoze byaki mbu nsonyiwa mukwano kati kwa kasajja okeetawuluzaako oti kasajja ono ankwano ono alina obuzigo bw'ekyengera yakantawuluzaako nava ewaka n'empaakinga buli kimu kwolwo twanyiigira nno ddala yali sizoni ya nseenene ndowooza yali Novemba yaleeta enseenene ekiro naye nga naye napulaninze olunaku nti ŋŋenda kati ng'essimu yagimpambyeko sikyayina totale kwolwo oluyombo olwaddamu essimu yagitwalira ddala teyaginziriza n'agamba nti bakukwanira kuno anti ŋŋenda nnyo wabweru kye yali talaba luli bagikwanirako kangitwale kasita nze yagikuwa n'agitwala kye nakola nenfunawo neiba eyansazisiza layini nempaakinga DVD ye ngitwala DVD nga ŋŋamba kange nengikube wali ebbeeyi mu ttawuni oba bampaamu ekyebiri ngulemu akasimu k'ebiri nteekemu layini kasita ŋŋenda waani woono omupya lwaki olunaku lumu nembikola yali aleese enseenene ekiro tulidde naye nga tetuli basanyufu tulidde enseenene neŋŋena ku makya nga twazireseewo twaziridde ne zitulemerawo ne nzigabira neiba ebintu byange bye nali nguze waka obusowaani buki ne mbugabirawo banneiba ne ntwala DVD ne ŋŋamba kati lwaki simulumyamu
kati yali yakamalosi k'amasannyalaze ka kiyosiki ke wali wakolera. Ne ntwala kaadi za umeme zonna. Byonna ne mbitwala. Yannoonya. Ne ŋŋenda kati mu kugenda. Tuukira wa maama mugamba maama oli otya biki obugugu bwange. Engoye zange nina weezirese. Nga mugamba maama oli otya biki nga mubuuzaako awo nga muwa ku ssente. Mugamba maama ŋŋenda wano nkomawo mangu. Bw'oba tondabye manya nja kujja nti maama ŋŋamba naye oli ku ki? Obeera wa? Nkulaba obulwadde bungi. Omanyi abazadde nga babuulirira. Ne neebuzaabuzaawo ne neebulankanya. Mugamba maama tunaddamu baayi. Nga ŋŋenda. Kati bwe nagenda kasajja ntuuka okukakubira essimu nkabuuza ak'omu ttawuni. Kabuuza oli wanno ndi mu ttawuni ewa sisita navuddeyo lwe luno olunaku lwe twapulaninga. Naye eggalo kyaludi. Manyi gayi we yaŋŋamba. Ewaka waliyo sisita wange sobola kutwalayo ate ndi eno waggulu e Nakasero ndi bize ndi mu kkola. Naye kaali amuko. Kabigamba nkagala kulya. Anti kyova olaba nkugambye bajja ne koodi. Buli muntu ajja mu bulamu ng'ayagala kwagala ajja ne koodi ey'okufuna. Nti ekintu kyenkugambye nti nno ekintu bwe bakikukola okugukanya ate tebakyakulya gw'obalya. Osobola okuba nti gwabalya naye kati ate nze natuuka ekiseera nga sikyabyagala. Byakubonyabonya nnyo wali. Kuba nze nawasaako omusajja. Byakukuba. Yes, nawasaako omusajja. Igwe? Nawasaako. Omukazi n'empasa omusajja. Ng'asulawo. Kuba kati we navaawo oyo omuvubuka ng'amaze okundisappointinga. Kwe kufuna Martha. Martha netandika obbeera naye. Martha we nabeera naye ebbanga ne lyetooloola. Neighbor twasigala tukyeraba. Twasigala tukyeraba. Neighbor nga mpa ssente bambi. Kati neighbor mu kumpa ssente obusente bwagenda buwera. Kati nga n'abakwana wabweru abalala ki? Bangi. Kati ne ŋŋamba beere n'oli. Nga bangi. Kati omanyi kye nakola? Naye simanyi byakukuula. Kati nga we ŋŋendewo ono nga mugamba periods zinnuma tujja kuweraba enkya. Agamba kale zino ssente ze mbadde nakutegekeddewo wano eno okukuwayo eza transport. Ziizo zitwale. Ko nze neeyanzizza. Nze oba naliko omukisa oba nalina ki oba bajjajja bange omanyi njagala nnyo bajjajja. Njagala nnyo bajjajja kubanga tewali muntu mu nsi atalina bajjajja. Nga nsooka ne ŋŋamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde bajjajjange mu nnyambe. Kati nga bampa kati ne ŋŋenda nga nfuna obusente awo. Ono nga n'omwenge sigumanyi nti bagunywa. Nti oba nsobola oguteeka mu kamwa. Nembeerawo ne Martha wange gye nafunira oli eyannimba omulimu. Namusanga mu kikosita nga tudda katooke. Mwesanga nga mudda wakamwena. Kati nze nali nva eno omanyi nga woolaba ku mikwano gy'oba Ogies ne ba Obies. Kati nali nina gweva okulabako kyali wange. Kati nensanga omuvubuka mu kosita. Hello, gyabaleko Haji. Nti kale. Wagambye oyagala mukozi. Tukyanoonya bakozi. Abaana badda ku masomero ate awo wagenda kwetaagawo omukozi ku dduuka ng'edduuka kiraga lya wholesale. Bijanjaalo biki sukaali mbuto biki. Simu etaliiko. Oba lyaliko oba teyaliko mukama yamanyi. Kati manyi mubaamu eno sayidi n'eno sayidi wakati nga we waawula. Ne nva mu ntebe gye nali ku sayidi yange. Ne ngenda ne ntuula wali kumpi naye. Nga mugamba gye baleko ssebo. Erinnya lyange nze gundi ne gundi. Bambi nnoonya mulimu. Naŋŋamba onoonya mulimu. Ne mugamba ate nkuwulidde oyogera ku simu nti mwagala abakozi. Sobola okukozesa eno opportunity n'enfuna ogwo omulimu. Ogwe wennyini omwetwalidde. Weebale nnyo. Kuba oli desperate onoonya mulimu. Weebale nnyo kye naliko. Nga ŋŋamba kale omulimu weeguli naye enkya tujja sisinkanako nze kale tewali buzibu. Kati olwo ne Martha nga ntadde ku pressure ŋŋamba landiredi akomawo.
mama we period yali etuuse nga Land Lady akomawo kuba nabeerayo akabanga nga nina okuvaayo ate wenva ewa Martha nina okufuna wembeera nfune n'omulimu ne ŋŋamba ŋŋenda kukola ntya munnange nembeera awo nga ndi stranded kati kwe kusanga oyo omusajja nampa ŋŋamba mpa ennamba yo ennamba nga ngimuwa bwe nagimuwa naŋŋamba tujja kwogera enkya kati tujja sisinkana e Busega tugende mu ttawuni konze kale nga nkeera bukya nga tusisinkana e Busega twasisinkana e Busega ng'akutte ekibaasa ekinene envelope nga ŋŋamba kati tugendagenda mu ttawuni ne tulinnyawo ka boda paka Namuŋŋoona Namuŋŋoona nangaye weyeekubira ennyo amasimu nnyo nalina Spark 10 by then essimu gye nalina nga weyeekubira ennyo amasimu kati nga ninako obusente oba nalinako $5,000 ne ŋŋamba kanzijeko omutwalo gunnyambe mu transport wano n'ensigazaako ena kati nga tutuuke Namuŋŋoona nga ŋŋamba olinako eya time ku ssimu ko nze siinaayo naye kangule ninako ssente nga ngula naŋŋamba nkubiriraako kweno ennamba nangikubako ng'agamba kyali wange mupeeko njogereko naye essimu ye ezikidde konze kale nga mumuwa ng'agamba mugendagenda wali enaakulabye ku Pride onzigireyokko ssente naye agenda kuba akozesa ssimu yo nga ntuuka ndaba ice cream tutuuse olwo enaakulabye tufunye booda endala ndaba ice cream omanye ezo machines ezibaawo ku kkubo nga ŋŋenda ono mulekedde essimu mwesize yankwasa n'ekibaasa bulungi ng'essimu ng'agenda ayogera ku ssimu bwe bati omanyi naakulabye wabaawo kajjamujamu awo kutoto n'asala ekkubo kati ku eyo Pride kuliko ekikubo ekigendera ddala eky'ettaka yagenda ku ssimu nga bw'ayogera nga bwadduka n'essimu kati kijjukira luvannyuma nti ababbi omufere ice cream ne musuula bwe baali bampadde ne ntandika ogoba omusajja kati ekikubo eky'ettaka ekyo gye kyali kigwerako waliko junction nga yayiseemu dda nga tosaamanya kuba yandiwalako kati ntuuka mbuuza abali mu area mundabiddeko omusajja afaanana bwati yali smart bannaye omubbi aba smart ggwe mulaba edduka yali smart nnyo n'atwala essimu yange mu ebyo ebyekisiru n'ekipapula kye yali andekedde mwalimu envelope ekirala nga kiri empty nga kuliko ennamba y'essimu naye nga nnamba z'essimu nfojinge nga kweyongerako emu ku nnamba osobola okugeesinga ekinamba kyonna n'okiwandiika ndowooza naye we yakikola ng'ennamba ziyitamu munnange nga bagibba we batyo nalina mukwano gwange Viise yali kyali wange kuva ku ssomero era abantu bato abaana ku ssomero baatuuka ne bagamba neeyagala ne Viise naye nga tetweyagala era Viise n'afuna omuwala gwe yali ayagala ku ssomero nga bakapolinga nze saakapolingako ku ssomero era ne gwe nali ntandise okukapolinga naye mukwano gwange yamunzibako mukwano gwange yamwetega omusajja oyo oba omusajja lwakuba yalinamu ku busente omuvubuka oyo ate nange ekivubuka ate mu bukulu muno mpulira nga sikyagala kyantama naye munnaye ebyensi bino bizibu omuwala baamwanjula naye si oyo omusajja mwennyini omuvubuka naye gwe okyalemedde ku lujja nza nti sinnayagala kati sokoleke ongambye wawasaako omusajja kati tujja mu scenario y'okuwasa kati Martha nvaayo nanfeze nvaayo nzije wa mukwano gwange Pius mikwano gyange gyambeererawo nnyo nkyebaza ekyo Mukama nkimwebaza nzije wa mukwano gwange Pius nasooka n'ensula wa mukwano gwange Kevin n'aŋŋamba baganda bange boogera kino na kino ogenda funayo awalala okubeera ne mugamba kale Kevin tewali buzibu nga ŋŋamba nga Viise ayogera ne Pius Viise we yayogera ne Pius n'anzikiriza okugenda ewaabwe Pius n'aŋŋamba ajja kujja wane waka wali free kati nga Pius balina main house n'ennyumba z'abapangisa naye nga dadi waabwe ajja kusupervisinga just n'agenda kuba yalina amaka amalala somewhere there kati
nga nangamba ojja kujja obeera ewaka. Kyamazima ewaka nabeerawo n'enzija. Olunaku lwe nasooka osula ne Pius mu kisenge kyabwe. Kati nga sirina waakusula nti oba waliwo omufaliso oguli extra. Ne nsula ne Pius ku kitanda kye kimu. Pius ekiro teyansaba. Yalya. Teyandyako namugamba nkubuulire Pius kangende mu ntebe mu ddiiro nsule eyo. Kubanga sigenda sobola buno buliri naye nga Pius yali mukwano gwange. Nga wonogamba nti mukwano gwange omulenzi nga olaba oli Vise kuba ttiimu yali eyemu. Kevin Vise. Ye Vise yaputawanya na kwe. Neye Pius effumu lya. Lyali alyagala alifumite. Naye ne kigaana. Kati ng'ogaana ki ugagwa tayi. Nagaana namugamba oli mukwano gwange man, you know. Nga bw'okateeka muteka gende. Nga sikifiiringa kubanga nali mutwala nga mukwano gwange ate byonna baali babimanyi. Mikwano gyange buli kimu baali bakimanyi. Byonna nabibanyumiza all my story. Beba n'abantu n'oveno nga omusajja kubyoze kukabanaga janga. Be bali sadistic abo banyumirwa ennaku y'abannaabwe. Ennaku awo naloka ku kyenkyebula. Kati nze nasaakyagala era waliwo omuvubuka. Kati omuvubuka oyo ye Jofu mwana wa ssenga wa Pius era Jofu is my good friend akola awo mu KFC Bulenga. Jofu nembimunyumiza namugamba nja kwogerako naye abantu beekaza bannaye. Ate Jofu akufaanana. Like seriously akufaanana. Afaanana Pius. Akufaanana gwe. Walayo faanana Jofu. Jofu alimu embeera za kikazi. Nze ndi mweze kikazi. Gwe tati si gwe Jofu. Gwe Jofu. Ongambye anfaanana. No kulukisi naye ebikolwa. Jofu kale ddala abakola ebintu ebyo. Yategeera embeera oba olw'okuba nti oba yabeerako mu bawala. Geoffrey yategeera embeera z'okuhandolinga abawala. Geoffrey yali antegeera nnyo. Era gwe nasinga okwatagana naye. Kati Mukama nansaasira awo nenfuna omulimu. Nenfuna omulimu awo gwa ice cream nga gwe nkolamu ne bamunjigiriza omuteeka ku kooni biki n'enjiga. Nga mwezi bampa $9,000. Wali okula. Naye nga wenva okutunda ice cream nga ntambuzaawo bigere. Kati nga ate omuntu ampadde omulimu mukwa like nga wonogamba relative kuba Pius. Daddy waabwe oba something like that bemanyi. Era baali bajjawo nga bagamba muno tunoonya nno mukozi gundi anoonya mukozi waliwo omukyala eyajjawo ne bagamba agula owuyo gende naye akole ne babinjigiriza nenkola. Kati kyatuuka ekiseera oyo omukazi n'atandika okunziba nga namugamba nze kuba yali aŋŋamba nti ndyenga 2,200 ice cream eza lunch ne mugamba tozimpa zitereke eyo ku mwezi ozimpe zonna kugiri 9 ne guno 6 kuba 2,200 omwezi gibe $6,000. N'agamba kale kati kyatuuka ekiseera ng'omukazi tampa ssente zange teyampaako na muwendo guwera. Ngagamba kati kwezo tolako $6,000 z'olina ez'okukola. Ngagamba ebintu tebitambula ebitukutte biki noonyayo ekifo ekirala. Naye ng'obala tebitambula gwe yali abikolamu. Byali bitambula. Akuba nze nali mugezigezi nga nze mubba. Yaloza yako. Nze natundanga ebyange ng'ate nkozesa products ze. Oshegeera? Ng'osooka mazaawo. Nentunda ebibyo oluvannyuma kati ye yagenda olowooza ye mugezi okunsinga. Ng'ate namubba dda. Naye ng'ebyo byonna ntetenkanya bulamu kubaawo. Kyatuuka ekiseera. Nakolayo neeza emyezi oba gyali 3-4. Mukama n'annyamba nenfunaawo omusama. Nafuna omusama nno. Nga ne neighbor namwerabira dda. Nafuna omusama awo nga yava ebweru ayinamu ku ssente ze. Yajja ku relaxinga nankwana ngalabika bulungi. Nga ndeetera lunch ku mulimu. Gomanyi nga I feel proud nti nina omuntu anjagala. Nga nninda ku mulimu nenyinyuka. Ate yalina ebyokukola yalaze wumu. Yali talina byakukola ekyamazima. Nga ndeetera lunch kabannaaye nga neeyagala naye bambi kyatuuka ekiseera naddayo. Ate ennaku nennuma omutima ate nga gumenyese
aba naye tutijja kati kyatuuka ekiseera nga maze okugenda Pius n'aŋŋamba nno ogenda kuddayo ko ewammwe wamumma si ekyo ndowooza taata we ab'okukyalo baakola olugambo ne bagamba taata we nti bano baasenza omuntu gw'otamanyi ate ne ssenga ono kubanga ewaka nze muntu nga oba tewali mmere I was living like kamanyi oba ngenze out bampadde oba ki oba nkoko nga ndeeta ewaka no electricity ayite oshegeera abaana baliwo mbawa ssente ne banjoleza engoye zange kuba nze nga mba bize we batyo ne ngamba kale oba kyosazeewo kanneesootinge teyasalawo mu kwagala ne mugamba kale nagamba tata wange agenda kujja ate agenda zimba wano eno space eyasigalawo ate kaakati olina okugenda tonze wonna woba olaze naye nga muzeeyi saagala akusangewo ne nkitegeera nti omuntu aba akola ki aba akugoba ennaku nesooka ennuma nenkaabirako Joofu ennaku yange Joofu n'aŋŋamba bigenda ttereera kati nalina omuntu eyali ankwanye mu ekyo ekifo mwe natundira ice cream bali abantu babiri naye nga nina okulondako omu ne bonna ne mbagamba bwe mbadde mbeera ngenda vaawo ngenda pangisa ennyumba nze ng'omuntu ne mbaawo ekigezo kubawo ekigezo ne mbagamba kati gwe nkwagaza emyezi 2 naawe nkwagaza emyezi 2 nga tebeemanyi baali beewulira mu ŋŋambo nti gundi akwana gundi noono akwana gguulu kati nga njagala ndabe mwani mutuufu wa kusigala naye ono we yasooka ne mbimugamba ono oyasooka nga ntijjisa nnyo nga ndeeterayo chips n'enkoko ku mulimu nga ndeeterayo gati buli we mulaba bannaye nga buli kimu akikola obwobu ng'ate buli wabireeta nze nga mbikwata mbitwalira bajjoofu ewaka nga sibirya kuba ndaba nabiryarya nabikoowa kati ne ono omulala nga bambi ye tagula muntu nnyo nga mukopi nnyo ku ssente ze kati ne mugamba ngenda pangisa ennyumba ne ngimutwalako nali ngifunye nalinamu obusente nali ngifunye kama yansaasira ne ngimutwalako n'agiraba noono ne ngimutwalako n'agiraba ne mugamba bansabye emyezi 3 naye ninako gumu ennyumba yali ya mitwalo 8 n'omutwalo ogw'amasannyalaze gye 9 naye nga tuliko abantu babiri abapangisaawo yali mu kikomera kati ono gwe nali sirabamu nnyo makulu ate ye yampa ssente ono yali atijja ennyo n'aleeta obwokulya ye n'akola ki ne mugoba ne mugamba nti olina makulu genda n'ensigaza ono era natandika nze nga nsula kakeeka obwo obukeeka bw'omutwalo obwo obulungi obwo bwe batalukayo ke natandika nsula era ewa bajjoofu nenzijjayo lita 10 bye nasooka okwebikka nabijja mu bajjoofu nenzija nga bwe ngenda leero okukola ogwa ice cream nali ngukyaliko omulimu lwakuba twatuuka ne tukyusa ekifo nga nkolera masanafu omukyala yangamba noonya ekifo ekirala n'enkifuna emasanafu nga bwe ngenda okukola nga nfunayo obusente nengulayo blanketi yali ya mitwalo 5 nengula piro nengula amasuuka saagula masuuka nentandika okuba nga mbuyiwa ku mukeeka bulungi era nga ninamu ekiveera kyange bino ebiveera ebyeru bye bapaakingamu ebintu nga mwe muli obugoye bwange sayina nnyo bintu bingi ne lita 10 gye bampa ne baketi nalinga omwana w'ekisulu bye nayinamu nga buli we ngenda okukola njiya obulamu bwe buto ne butambula ne ngenda nga nfuna emikwano omulimu gwa ice cream nenguvaamu ne ngenda nenkola kugwa amafuta ate banaye amafuta gannyumira mafuta nakubanga empewo nga wojja ng'onkwanye ng'onneeyogerezaako nnyo nga nkulaba bano abegguzaawo ne bagenda ne baleka awo egundi emmotoka mbu ngenze mu shotiko nga mpa 10 kuteeramu 5 oluusi mba njagala coveringa shortage zange
oluusi mba njagala rent ng'omwezi we gunaatuukira ggwe okusasula akayumba nga gwe gwa ddi. Ne ŋŋenda awo kati nenfuna omukwano gwange najja n'alambula akazigo kange. Ku mafuta nenfunirayo omusajja naye ye mwami gundi sijja kumentioninga linnya. Omusajja najja n'aŋŋamba nkwagadde biki yali mukulu. Yali mukulu. Mukulu azini myaka oba mu myaka gye gyali mikulu okusinga ku gyange. Era kyova muwadde ekitiibwa kya mwami. Something like that. Ate yali sugar daddy nnyo. Age of 40 something. Nga gw'olina emeka? Banze nalina emeka. Okay. Aba sugar daddy kati nga njewaka nga nambulawo ng'alabawo nga parking emmotoka yawo mu kikomerawo twali ng'alambula bambi nagamba oba olimba wano si weewuwo w'obeera. Ne mugamba wano wembeera ng'alabira ddala sisobola bbeerawo. Ne mugamba wembeera n'afiiringa touched ku mutima gwe n'aŋŋamba kale tugenda mu mmotoka najjayo ekibaasa nga kirimu ssente n'ampa emitwalo gyali 10 n'aŋŋamba nsasule omufaliso I go by nyongereko ye. Ne mugamba neyanza talina kye yankola. N'aŋŋamba kale n'agenda kati yewe yagenda omanyize kye nakola kati ku botiki nga nali nabuukingayo obugoye nga nabusasulako kati nze we nalaba kino ekinyusi neŋŋamba bakisigena nembunona neŋŋenda nembujjayo obugoye ofu we yatuuka neŋŋendako ewa mama wange. Omusajja nga ajja ewaka nga mbuuza ziriwa ssente z'omufaliso ze nakuwadde ntoopingeko ogenda ogugjeyo. Namugamba ati omanyi mama wange yansabyeko ssente ate nga saamumma nenzimuwa. N'aŋŋamba kaale kati guma paka we naddamu ofunira ddala ssente nkole ki nkugulire omufaliso. Naye nga mpanishinga sigamba nti yali tazirina nti najeemye kye yaŋŋambye. Yali akugezesa akola ebisinga. Bambi n'agenda n'afuna ssente n'agenda n'asasula ki omufaliso n'aŋŋamba genda ogunoneyo mu ngeri zonna ne mugamba nsiina ssente zagenda gunona. N'agamba njagala ofune engeri zonna ogenda ogugjeyo. Okitegeera ng'alaga nti buli kintu kye tukola tukirimu ki babiri. Nengenda nenfuna mukwano gwange awo owa booda n'agenda bambi n'agunkimira n'aguleeta. Nali musanyufu. Era awo naleeta omufaliso ne guggwa. Kololo gwaggwa. Ate oba oleese omufaliso kati ki? N'agamba tusooke tugusalire. Ne tuguggyako embuzi omufaliso. Kati olwamala awo omusajja oyo naye yalina nnyo olugezigezi. Nansaba ennamba ya maama wange. Mukole kya mukwano. Mbumbumbu simayanga abeere nga mugamba ebiriwo. Omanyi oli omusajja nga he overrules me. Nga n'omuntu oyogera ennyo naye ku mafuta ng'agamba oba oyogera naye biki. Yali akolera kumpi awo. Yali apangisa saavisi y'aga mafuta. Era ng'oba oli awo abo abaana be abamukolera abakuleeteddeyo ka ice cream nga bagamba bakaŋŋambye nkakuleetere. Era oba okyali awo nga message ku simu eze nga everyday mpa omutwalo gwa kulya. Nshegeera ate nga ku mulimu bali batwalawo ensuwa 15. Naye ng'omwezi batuwa 2. Omusajja nga nteekako nnyo okunchunga ng'akubira mama wange buli ekibaawo no muwala waali kino na kino biki oshegeera. Kubanga we twamala okuleeta omufaliso waka twagenda ne twekebera omusaayi nga ffenna tuli balamu. Nakati oli mulamu? Nakati ndi mulamu. Wakoma ddi okwekebeza? Just of recently. Ng'ogera kwegateera. Nze yakyerowooleza nina waki wali wekebeza? Eddi. Recently. Nali ngamba omuntu yenna asobola okukola full body check up. Ne ngamba kati leero njagala kukola full body check up. Kati bwe yamaliriza omusajja n'embikoowa ebyokunchunga. Ne mwesonyiwa. Ne ku mafuta ne nvaayo.
nembeerawo nalina kana akantu ke bateekamu ssente ke basuulamu obusente bw'okusonda nga nalina sonda obusente bwange naye mbanga mbulina nengenda nengula ebintu bye nali sirina nengamba kati kambeerewo ne buno obusente nali ndi awo akuba omuntu oyo saa mwatuukiriza ate nnyo linnya lye kale nankwana omuntu oyo nga munene twalina mu sawuna mukwano gwange ye yantwala nga ndi fala sibimanyi nga simanyi nti omuntu ngemugamba beeyambula engoye gwe mu sawuna oyagala bankwate nangamba asiwe bibeera olengera wenzijja nti ngenda mbanguka ng'omuntu ansanga eyo nga ndaba nga ntandika kunjagala muntu sijja mwatuukiriza linnya lye kati naye ng'alina driver we tokumbuliraani sijja mwogera oyo omuntu enwaze ku the truth media bano tubeera twogera kati nze bamunsabe nze mbagambe ntya nti omuntu oyo okay omuntu oyo si mu bubi yali lujja ojja mu TV munu TV lujja si mu bubi simwogerako nti mubi lujja kyono mukwano gwange gundi akola ku YouTube ne ku YouTube lujja nanyini munu TV nanyini munu wane makindye yakwanira mu sawuna yakusanga oli bute nga wesibeko kaleesu n'agamba mukwano gwange nga toli munnika ng'alaba amabina agagira kati abaana kwe bwamma kwe butabasasulanga nga sente gwazirya bangamba alina gundi alina ki alina ki alina masaku alina ki amasaku Tolimba asirimba alina talina talina okay tugende maaso ndozo liya nimba yakulimba mwali asendiza abana ba munu nesibimanyi ebyo kati nganze kali yakusanga musawuna yawa yewafeeyo era ate muntu nywa mitiyana road nnyo era gye gali olujja gardens ino nemusanga anja kuda negomba ng'era omuntu agenda okwana omuntu ate nga nze ndi kifala nga mbitya ebyo ebintu by'okubeera nga ndi mu crowded people abasajja abakulu nga saabimanyiira nga oli mukwano gwange bwangamba fila beera ng'oli free kuba yali ansingako ku myaka yampa n'ekitanda jjukira luli nalina omufaliso nga guli wansi oyo omuwala oyo omukyala kuba mukyala mukulu nampa ekitanda bambi kuba nange nali neguliddeko ebintu ebimu nga awakasi amafuta omulese mwesonyiye tandise ku muvinga bulamu bwange nga musanga eyo kati netwasooka okwesanga netugenda wali eri waliwo kabaala netugenda netunywawo omwenge nerujja nenywa siminoofu gwe mwenge gwe nayigirako okunywa omwenge naye tamalamu na boto nesesema nendwalirawo nagamba driver wanvuga ntwala ewaka kumba ategedde wobeera ngamba driver nga neddiza ngatandika kunkuba kigambo teyalya kwolu tutandise okwekwana ne driver kale ate omukulu anziza waka anti tamanyi ali eri yasigadde eri ne wano mukuku twali waka yatandika okukwana kundropinga kagendo paka waka nga wetunyumya olaba yo mikwano gwaffe gundi ne gundi akubye ssente nze antereddeko kuno emitwalo gyange 2 just mbeeremu naye ku relaxinga ate wedda tuli awo yawedda yagula abo abagagga kwagalana obamanyi abo abantu abagatheringa ng'oli yakikubye eri abigamba yejja mu kiti kya driver yakyejja yangamba ye manager wa Moonu kyokka nga driver ng'ate ye driver abaana bali ebiyidde mu magezi nga mugamba okay ale nga nali fala the guy was looking good ali mulungi sijja kukyegaana asinga n'omugagga obulungi omanyi omugagga naawe ali omugagga nno n'obugagga bwe manyi tebifaanana abirina
abakola ku munu bakwano bange nange they are my friends for sure. This is Truth Media. Sibogerera bubi naye njogera amazima nkunyumiza yali asinga omugagga obulungi ate nga atalina sente anti muvubuka muto ya oli muntu mukulu ate we are in the same age bracket ne driver things worked out ne driver netweyagala omukulu ne mwesonyiwa naye nga omukulu yalya omukulu twagenda eyo ku mukolo eyo hoima naye no driver naye nga nze driver ndaba gwendimu ennyo kati omukulu twatuuka eyo nansaba neŋŋaana nemugamba naye kati ondeese eno oyagala nakumpamba nteekawo ekibeera naawe omanyi nga toyagala kintu. Omukulu nandeka naŋŋamba twebake netwebaka enkeera nabaliko nga mbagamba tugende kwaliko n'omusajja omulala bambi yafa yali kyali waabwe kati nga nze amazima nga manyi tinjagala driver nga twogera bwogezi ku ssimu nansindikira yawe ekyebiri kya airtime kati ovudde ku mutitimbe oze kona akutolerako naye bannaayo era obwafala buno buluma munaaye nga njagala omulenzi nga nsabako ebbanga lyetooloola omugagga olwo mwesonyiye omugagga kati natuka ekiseera nga omugagga ndowooza yakiraba nti neera nze ne driver twerimu kati nga omugagga neewala kati nentuuka nga nte njagala kuddanga ku sawuna musange nga neebalama okitegeera nenkitegeera nenga ono nno driver alabika yabuuka simayanga lujja yabuuka kati neŋŋamba ono omuvubuka naŋŋamba oyo nno takwagala driver nga yaŋŋamba alina bakazi be alina mukazi we gundi n'abeera ne mukazi we egindi n'abeera ne mukazi we egindi ng'atandise okumbulira ku byama by'oyo okitegeera kati bwe yaŋŋamba ku byama by'omugagga neŋŋamba ate ono close mu friend munne saabbiwakanya okitegeera ate nga nange nali mbiwuliddeko somewhere neŋŋamba kumbe ali bw'atyo nenziruka emisinde ate nenzija eno kumbe ngenze ku Nalufeenya ate yali munaku nnyo ono omuvubuka yali munaku nnyo nansaba okujja ewange alabewo kazigo kange ako ak'omunaana kati oli eyampa ssente nga ntandika owulira bulungi tweyagala bye tweyagalako ne mmala ne mmuta okitegeera ne musooka mwesonyiwamukko kati ono driver yeereeta ewaka bwe yajja ewaka teyaddayo wuwe ne mmuwasa nawasa driver w'omugagga yali talina waabeera go ge mazima sigenda kulimba yajja n'akasaati kamu kapanti kamu jiini emu n'ebisando takola wadde yali yaŋŋamba nti alina asimayo edduuka ly'engatta eyo mu tawuni teryaliyo honestly kuba yatuuka n'anziba kitegera bulungi nga nkera ku makya nga njagala mbeera omukyala omulungi nga olwo era nsuubizza tugenda natutuuka ewa mama we tugenda kyala ewa bakadde bubiki I was like okay ndi mu bassente banaamusondera tunaakola omukolo ne guggwa nga mbeera omukyala omulungi nga ntandika omugamba nno gendako ewuwo oleete ku ngoye nti nja kgenda kati yalina ekisajja kye yali alimba bw'akipromotinga kyali kizeeyimbu nga kirina music mbu kumbe kyabbamu ssente kyali kiprofesa ye Makerere naye kyawummula nga kyabbamu ssente nga mulimba nti tugenda kukola power play ku muunu biki twetaagayo akasente kiri nga kifala kiwutta ne kiteekako 3 ne kiteekako 4
ogenda kola collab ne Gravity Alright. This story wenjogere nsosa kubanga oli omwana yali annyumira nga bw'atyo bw'amulimba bambi ng'oli amuwanga gamba Gravity yasabye miliyoni 2 ng'oli akwata miliyoni 2 ng'azimuwa ate baazikola eriwa byali bya bulimba kati nze mulaba waba kati kwolwo bwe yagenda yadda ne bando za ssente 15 Bank of Uganda kyakoli bambi yazijja mu banka n'azimuwa n'abalako rent wogwo omwezi gwaliyo n'amumpa n'angamba mbalirako zino olwo nga lwafunyemu ku ssente asiba mu mwenge mubalire nako naye nze buli we namubaliranga nga mukuba ku njawulo kuba zaali nnyingi ate yali adda atamidde ng'agenda n'asulayo n'abeera ne mikwano gye nga ze sirondoola wa wajja ssente nga era ngenda nga nnyumiza oyo mukwano gwange oyo yantwala mu sawuna nga mbimugamba story yonna nga ngimugamba n'agamba oyo si mufere koze simanyi nze yagamba alina edduuka ly'engatto kati lwe yagendako olwo okufuna ezo ssente nnyingi nagenda n'ashoppinga ssaati mpale bokisa biki ng'aleeta bipya ekiraga nti yali talina waabeera kubanga ate bwe nandonyereza ennyo yali asula mu loogi z'okugundi ezaawo ebulenga awo ez'okuluggya gardens mwe yali ng'asula kubanze we yamala okunziba ebintu n'embyogera n'empita oyo olujja ne mugamba mutabani wo nno yanzibye shegeera n'agamba n'entandika omunoonyerezaako ku connections ze yali ayina kuba kati nzanziba atya kyatuuka ekiseera nga ndi mukyala wa waka nakeera ku makya ne mufumbira n'alya n'alya ng'akuwa omutwalo n'akugamba ayagala kulya nnyama ne mugamba nno zino tezimala n'afunayo awo 3 n'agikusindikira nagala ngenda kulya nnyama gye njagala bw'ogifumba n'oboobeza ettooke eriwalye bulungi ng'asula mu mwenge ng'adda ku makya ssaawa mmeka 6 oba oluusi asibyeyo n'adda kiro bw'atyo ne ŋŋamba buno obufumbo nno nga mbuvuga naye nga nze mutwe mukulu nga kyalina mu nnyumba eky'obugagga ngoyeze talinaamu kirala munnange gantuuka nga nange ntandika okukola ki nga nteeka mu ddiiru z'oyo omusajja gwe yali abba ng'agamba wefuule munnamawulire omusabe ssente mugambe tugenda twalanga obulango obwo ku gundi ku TV biki era nga tosisinkana awe nateete ku kizimbe kya Samona nga mugendayo nga musinkana omusajja naye oli omuzeeyi naye nnono n'aleeta bu apples n'abumpa oba simanyi ddala yampa apples olwamala n'ansimba emitwalo oba gyali 15 nga zange n'amala n'agamba ziri eri endala ze twali tumusabye yali aŋŋambye mugambe emitwalo 5 agenda zinsindikira kituufu ssente yazinsindikira omusajja era n'enkomawo ewaka ne ŋŋamba ono ssente zino bazinsindikidde n'aŋŋamba kati gwe toolako emitwalo 2 ezisigadde zonna ozimpe oba okitegedde nti emitwalo 5 ng'ogenda kulyako ekyebiri kati zine 15 omusajja gye yampa alabika yagimpanga ye oba oluusi nga mulabikidde bulungi kuba we yatuukira okumpa apples ze nali simusabye kyekyo n'ambuuza toliddeko nze asaagala ndi bulungi kwe kumpa ndowooza ezo ssente zinsustaining mu byonna kati olwamaliriza n'akola ki omusajja n'agenda n'ampa ssente bwe yampa ssente nga ndyako kyebiri ssente oli n'enzimuwa kati nga ssente zitandise okujja ennyo gayi ng'atandika ate kunsindikira ssente nze ng'omuntu ssekinnoomu ng'ate mpezezza ssente nnyingi ono n'agamba wafunyeyo omugagga ko nze sinnaba mufuna just nina ebintu byange bye nakola eyo bimpa ssente ko ye kaale kati we yatuuka ye n'aba ng'ali blasi takyayina ng'oli takyamuwa kuba bye yamugamba ng'okola teyabikolanga
ndowooza n'amugwamu. Kati we yamugwamu nga nze n'aŋŋamba kakati olayo emitwalo 2 nyongere mu bizinensi yange ngenda zikuwa. Era nga omanyi omuntu gwe weeyagala naye nga 2 nga kwatangamuwa. Kati kyatuuka ekiseera nga ennyumba gye ndimu njagala tegivaamu. Ngendeko mu ndala nga mugamba tuli 2 kati twetaaga ennyumba ennene. Ate December atuuse tulina okulya Christmas nga tuli mu nnyumba nnungi. N'agamba kati olaba genda osooka ompeeyo 2 nyongereze ku ssente ze tugenda osasula ennyumba nagifunye eri Bulenga. Naye ng'eri Bulenga kumpi ne Lujja Garden otambulako katini. Kati kumbe ba blockers b'omu ate nze gye nali nnoonyeza bakwano be. Okitegeera? Nga ye teyaŋŋambako nti nno yali nateekako nnyo embeera nga muteekako embeera nti nno wansaba ssente zange ennyumba tetunnagifuna ate ono landlord wa wano ali kubanja ssente ate twamugamba tuvaamu mu bbanga bwe riti. Namugamba mugambe tulikola renovation kye nakola nenzizaayo ekitanda kya mukwano gwange nenkimuddiza nentandika osulira wa mukwano gwange yennyini eyo. Mukwano gwange n'aŋŋamba naye oyina ssente lwaki topangisa ennyumba n'obeera ng'oli bw'omu. Omusajja gwe amwesibako ayinza n'obba nga talina bw'ali naye nga gwe omwetaddeko ko nze anti mwagala ko ye ate okwagala ogenda kulya takyalina ssente gwe abadde amusuza. Ko nze kati nkole ntya nga ngenda nga nfuna ssente nga ngenda nsasula nnyumba. Kati yanziba essente endala ng'agamba nti muweeyo emitwalo 25 twongereze ku z'ekitanda. Tugule ekitanda like ngulewa 5x6 mu muti omulungi mbu yayongerezeeko. Jjukira muwadde n'ezaki? N'ez'ennyumba. Teyabinziriza namuwanga ne ku nkalu wano ng'omugulira gifts. N'agamba mpolaayo 7 kuba yali ng'azirabawo. Ng'omuwa neiba n'addamu n'ampita. Ow'okukyalo eri nezdamu ne musinkana twali awo okupitisi awo Bulenga Mityana Road. Ne musanga awo nga yakubyemu kasente bambi. Neiba we namusanga bambi twali twanyiizaganye n'ono era bya ssente. Jjukira ono nali namuwasa kati nga twanyiizaganye nga yatambudde n'agenda nga n'ekinnyombya ki ayagala okulya kyokka takyaleka ssente waka. Kitegeera ng'omusajja what do you bring on table ne woba ompadde nga nze mukazi wo wadde nze abeera yakuwasa obeera oyina otteekamu. Kati ng'ate sisobola kulya kintu nga naye alaba ne simuwa. Kati nga twakyankalanye neiba laba we musanga mu PTC Mbolo ngenze kwejjako kinnaku. Nga neiba ate tatandika okunnyanjula mu mikwano gye. Ono nno mukyala wange kuva dda. Era bukyali. Ono mukyala wange kuva dda ate mwagala nnyo nga katamidde ka neiba. Nga naye kaaka kakubye ssente. Kuba natooka najjawo ssente, najjawo emitwalo 5 nagamba bakuwe ky'oyagala, bakuwe chips z'oyagala biki n'enkoka, bakuwe ebyokulya. Ne bampa ebyokulya nga nno tasaba balance. Asika ku buzike nga tasaba balance. Nga nze buli wansikayo nze nga sigula. Gabagamba baleeta nkoze order. Nyo bbiya nga nsaanukulira n'atamiira ate nga nze alina omutwala gy'alina okwebaka. Bambi neiba ng'akola ki? Nga tugenda nga mutwala yeebake yali atamidde nnyo nga talina nakyasobola kugamba mbu akukwateko oba akuli oba ki. No, tewali. Ne mugamba nno obudde bukedde nze nina okugenda kuba nina bye nina okukola leero ku Sunday, it was a Saturday. Nagamba omanyi jjawaawo ssente ezikumala okozesa ezo ebisiga. Ne mugamba nguliraayo data ku ssimu yo. Kumbe ku ssimu kwaliko ssente. Ne mugamba nguliraayo data wa mitwalo 2. Kati ye mu kuteekamu emitwalo 2 yateekamu 2. Ne mugamba ngulira mu airtime nsindikira ku account nze neegulire. Kumbe ate era ne wakuwa 2 togenda kugulawo 2. Kati ye n'ateeka ku account kumbe yateekako 2. Yali ky'olina omumanya yali aweddeyo. Era singa yalina omuntu omubbi yandimubbye buli kimu kye yali ayina. Nga skuuta tugivuga we tukuba ebigwo paka we twali tuyina ossula.
ne tutuuka ne mungamba asikali mukume ng'ali safe piki ye tebagikola ki tebagitwala. Jukira yansindikidde abiri obwedda wano simuddiza balance ng'atamidde ng'aziteekayo ne mu nsawo ye nga ziggwa. Oshegeera ng'asonsekayo nsonseke. Mikwano gy'agigulira teyeefiirayo simanyi nakwo olwo kikyamuliko. Ky'olina omanya yali musanyufu. Kati ze weyangamba toolawaawo ssente z'oyagala. Kati yalina nnyingi nze ne ntoolawo emitwalo 3. Bwe natoolawo emitwalo 3 n'azuukuka ku makya n'ankubira essimu oba yazuukuka ssaawa 10 n'aŋŋamba weebale kundeeta kwebaka. I'm safe. N'aŋŋamba buli kimu ekintu kyange weekiri, buli kimu kiri bulungi we nasuze walungi, piki yange weeri kasikuuta ke weeri we nasuze ndi bulungi siina buzibu. Kati singa nasanze omuntu omulala okimanyi yandizibye ebintu byange byonna ne ssente ze yazisangawo awo buli kimu nga weekiri nga kiri nnomo. Nemugamba kasitooli ki oli mulamu oli safe kati ddayo ewaka koye kaale. Kati we naddamu ate omusinkana neighbor ne musanga ne bukiiki obulala eyo mu bbaala ate ng'alina baanyiizizza. Alina baanyiizizza ate nga nze nina bentudde nabo ba big boys awo ku table. Waliwo bouncer wa Spice yeemanyiye gwe nali naye ne mugamba ate oyo abadde ki ali mu kukyankalanya akyabakoze eki agamba nja kkakuba ne mugamba waaye kakkana oli mumanyi naawe kakkana mumanyi biki kono koyo bouncer baawo konza si bba wange naye yaliko. Kati n'agamba nja kkakuba keegendereza naye nga katamidde era nga luli naye nga gwali naye mu wala mulala tacakalana mukazi we wawaka. Kati awo wekityo wekyali gayino nawe yanziba ne twawukana ne mpangisa ennyumba laba ate ekikomera mwe napangisa e Bulenga nga mwe muli mukwano gwe ow'oyo driver. N'amugamba mukazi wo nno yadda wano. Ate omusajja teyatandikanga okwetega mu kikomera. Katagira mu mmotoka y'oli mukwano gwe n'abeera awo mu maaso g'omulyango gwange nga bapaakinze. N'ayagala mugambeko. Tumuwana budde. Ye kati sookoleke. Ate twalwa saamuwa budde. Saamuzza. Nanziba neera ogwokubiri. Lwasa omusangawo. Era omubbaala. Omwesanga mutya mutandika mutya gwe ne Lwasa? Empozi twatandika tutya kanzijukire. Ya twatandika yali mu bbaala. Bbaala ki? PTC. Lwasa akuba PTC. Waliwo kali yali akaseera we yabeerera oba we bamukwatirako oba biki oba mujjukira eyo saga ogijjukira. Bamukwatirako? Oba ebiseera bwe yabeerera nga mwavu nga talina ssente. Bamugamba ne iPhone ye gye yali alina oba yabadde kyo oba baagisinze biki. Obijjukira omwo mwe yajjira oyo Lwasa oyo. Mwe yankwanira. Lwasa ono omugagga waffe. Nyampita mu mmotoka ye nali nkooye mmanyi nga ngenda wakaawo. Sawa mmeka? Sawa zaali 8 gwa kiro. Ngamba omanyi ntera nnyo okwogerayogera n'abo abaki abanvuga gwe gundi ntwale wange nawe ntamidde biki saagala mmanyi oba ani ntwala agenda wali ewa Lwasa nga nno we bankuba olwali genda wali ewa Lwasa akuyita naawe oyogereko naye koze bannaye saagala Lwasa yaani nga tomumanyi. Nali mumanyi naye naliko buwalaji. Wali osikeeriyo. Naliko nawe buwalaji bwange. Kale nga mngendayo nga mulaba nga njogera naye nga mpa business card. Omanyi oli omusajja nangamba ayagala nnyo okumuweeweetako wano ku kabeere. Lwasa. Nangamba mpeweetako wano ku kabeere kange. Ekiro ekyo? Nga mu meetinze? Nga yakakulaba? Nga ayagala tugende naye waka. Ewuwe? Omukazi teyaliyo? Simanyi. Essaawa eyo ngagamba saagenda. Nagaana. Namugamba kasita ompadde business card we shall meet. Yakakulaba? Akusabye muweweete ebbeere? Kabeere ke wani. Wamuweweeta? Namugamba ng'olina obwangu.
ne mugamba naye tujja kwogerezeganya kati ne mugamba nja kujja enkya kuba yali Saturday namujja kujja enkya nga nvudde ku church bwentyo bwe namugamba nambuza ku church ogenda vayo saawa meka koze nja vayo saawa nga nnyanja bba nvudde mu church ko ye kaali ne mugamba sula bulungi ngenda kastampa business card ntambula ngenda ne mugamba ekyakabeereko sijja kaweweeta ne ngenda enkeera naddamu nankubira nambuuza oliwa konze ndi waka naŋŋamba onaasobola okujja eno ewange awo ku mwenda gy'abeera manyi eri waggulu ne mugamba simanyiyo bayitayo Bulaga Bulaga ne mugamba simanyiyo naŋŋamba nno nja kulagirira funawo wa boda tewali atamanyiyo tewali atamanyiyo alina nekkubo ddamba Lwasa drive tegeza wagendayo ekikubo already nali nkimanyi nti kino kya Nakabugo kubanga Nakabugo eggukira mu bifo bingi kati nga wali just nengerawo kapande Lwasa drive era oba oyita kuba osobola osoma akapande kati ng'ekikubo kyo sikikwatangako nangamba tewali wa boda amanyiyo jangu neŋŋaana saagenda kati olulala ne mugamba nina nno ka business kendi mu planning okukola olwo nno tusinkanyaawo ku yangamba musanga awo ku stage y'okumwenda oba yali agenda wa yangamba musange ku stage y'okumwenda ne musangawo ne mugamba nno nina ka business kange nno kenjagala okukolawo kaakati nsaba ku ssente kyekyamazima naŋŋamba omanye ebintu binkutte kaakati enkya ŋŋenda mu bbanka konze kaale wona ovaayo onombuulira naŋŋamba oba tugende ffenna ku bbanka konze tujja kgenda ne tugenda bwe twagenda bambi obudde ne tubumalayo tebaamuwa ssente yali yageza kuzijjayo kwewola oba yali nze simanyi kuba balina bidocuments awo bye balina ebipapula nga bingi twalinawo ku Equity y'omu tawuni awo nga bingi nze nga sibitegeera omanyi alinako ne abantu bangi babeera nabo ng'ayogerezeganya alina amuvuga alina amukola biki kati ndowooza yalinamu kalasitike kaali ka $5,000 bambi ne tugenda ne tukalyamu emmere wali ku pakalasiti kati we twatuula ku pakalasiti n'agamba abo abaali basaavinga n'agamba nze nga sirabawo kifaananyi kyange wano ne bamubuuza ate gwe ekifaananyi oli sereebu waaki ko ye nze ndi sereebu ow'okuwasaawasa abakazi ow'okubeerabeera n'abakazi nga nawe woli awo abantu baategeryawo nti nawe woli omu ku bawasaawasa ne mugamba kati kyogamba wenyumirizwa mu kyokola abo be yali nabo abavubuka ne bamukuba olwali ne mugamba wenyumiriza mu kyokola ko ye ate kati sibikola mbikola konze kale nitulya emmere kati koolo olweggulo n'ayagala tugende naye ewe ne mugamba nze ngenda waka nkomya nawana ebulenga nalina mukwano gwange Vicky ne mugamba nkomya wana ewa Vicky nanteekawo ebulenga ne ngenda nga saagala genda nabo ne nkomaawo kuba nze nalinamu ssente zange kati we yalabanga ndi muwanvuya n'akita ate video nagiraba nga mutudde anti twagendako mu bbaala ne musangayo ng'alina obucupa bubiri obwa tasikalayiti ng'anywa tasikalayiti ne mugamba njagala kunywako ku tasikalayiti nali ku Castro nga neerese byange ng'erisaga byonna byaggwa aŋŋambye ŋŋaanye ne ŋŋenda ku Castro ne musanga ne mugamba omwami wange oli wano kwekwata ako ka vidiyo nga ndi naye ng'ali mu kunywa tasikalayiti we naŋŋamba naawe bakuweeyo tasikalayiti 2 nenzinywa era we namaliriza nenzirayo eri mu area yange gye nali ntudde nga tumaze okukwata ka vidiyo ne mugamba oli otya ng'otambudde wekka n'agamba just mbadde waka nga nebo wali ngamba kanzije ntuuleko eno era ng'ali eyo munda ka vidiyo awo we twakakwatira
kati ebbeere omusajja waganya Geraldine kati omusajja banuuna ebbeere lye naawe tebanuuna bbeere lya musajja banuuna lya mukazi obonyeebonye si bonyeebonye nedda banze obulamu bwe batyo bwe babuyitamu kati omuntu wakutunuulira ng'olina w'oli agamba kale neegomba gundi naye n'atamanyi mu Yeah. kubye n'agamba neegomba gundi naabo abantu abanene be tulaba wadde naffe tetunnatuukayo balina obulamu bwabwe nalina obulamu bwabwe bwe bayiseemu bwe batasobola tunyumiza abamu batunyumiza n'ofuna inspiration okuva mu kyayogedde n'ogamba kale nange nali bwe ntyo kati yalayika wamusangawo like era nga omanyi ebintu bya tiimu ebya promotinga music okay. yeah then it was like amufuna through Nikki admin waffe nga banoonya team like then I was in nengamba ayinze munteeke mu mwendi that's how we Wena came timu to endala connect. gyewalimu? Yeah, it Walimu was Katale and Kando oh yeah Yeah, quite timu ye timu timu ya yemu whatever yali Katale and Kando era nabo tuba promotinga ne like tumupromotinga through Nikki Promotions. Abaana boogera ebintu bye mbadde sirabanga nako simanyi nti gye biri Bibaayo nga mubonyeebonye nnyo ku nsi eno ate tubonyeebonye myaka 3 ng'embugo tezaagwa olubege ate lwaki mba nzigaba embugo zange okugwa olubege mpozi walekeraawo sijja zigaba zigwe lubege kanjira mbeerawo bwe nafuna omutuufu ng'azisuula olubege. tubadde ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Okozesa manya ki ku TikTok? Vibe Queen 1. Vibe Queen 1. Yeah. You're a queen of vibes. Yeah, we mbeera out there mbeera ne vibe era mikwano gyange bakimanyi. Mukyula abaana ba TV bakwettanira. Kubanga nina vibe naye mikwano gyange be basinga okuntegeera ate n'ekirala we tugenda out there ofuna connections nnyingi ez'abantu omanyi abantu abalungi banyumirwa okwogera namwe yakituufa neratumirako omukwano gwange bamuyita Jim Jike oli omusajja w'amaanyi omumanyi ani Kim Jike omumanyi Kimu ampala nandeka akuwala ate mwabaki Kimu namumma mwena mbatumiddeko mwebale kubanga mubadde kweno program The Truth Media kansuubire mufunyemu abaana mubakwate mpolampola ono gye yadduka ewaka byasembezayo sibimanyi nze ntumidde bantu bange Amina nze ntumira mamange ne taata wange kuba banzaala tumira baba wange Alex Chimanyi eno interview ajja giraba. Nategere ndi mukazi oyo yamulimbanga. Ne baganda bange bonna all my siblings ne baba wange. Brother wange William. Sir William. Kakoma. Yes sir. Sir with S-A-R. Sir. Okay. Yeah. Ne mukwano gwange Huda nkutumiddeko nkwagala nnyo era ye yamperekedde then sembyayo Prima n'akatale keka. MC Brand Love big up kwagala nnyo. Oleka kati yakugwa mu miguu ye na sawa zino. Bwe kiri? Nedda. Bakusembezayo nakakodyo? Ebintu bitambuza bulungi. Nedda is my good friend. Yamanyi. Nayo sheds